Isima muta muganda waffe ye mukulu waffe era ffenna mutaata. Naye era tusanyuka nnyo era okulaba nga bakyajjukira Isima. Ate nammwe mwennyini mwe kyasinze okulaba nga mujaana okujjukira Isima. Kuba guno omulundi oba gwa kusatu oba gwa kubiri. Eriyo n'abalala abajjayo ko kale naye nga bo sibamanyi bulungi. Olumbe era kale kwali kwegatta bwegaso dukola kufuna ssente. Taata waffe kale era engeri gye yali nti olumbe lwa Isima n'emikwano gya Isima kale abamu era beesondasonda ne bamugattirako ne basobola okukola edduwaayo eya 40. Naye ng'abantu mufuna ku buyambi kuba Isima alina emikwano mingi, mufuna ku buyambi okuva mu bantu ab'enjawulo. Buyambi kale taata yabadde nga abamu kale bamuweerezaako naye nga butono kuba ne ku Idi neewedde. Waliwo era abaali basuubiza taata najja n'aŋŋambako n'aŋŋamba emikwano gya Isima gy'agambye tugigenda tuyambako ku Idi gijje ne wano gimula gimutolere ku salaamu kale lwakuba era saagiraba. Ne mbuuza taata nti baliwa mikwano gya Isima naye ndowooza tebajja kuba saabalaba. Naawe Emmotoka baagiwa taata. Ate ebintu bye ebirala bye yali alina. Kati ebintu bye ebirala bye yali alina taata yagenda n'abiggyayo ebimu ebyali mu nju bye yali akozesa ate era ye n'abitwala eka. N'emmotoka ye era taata yagirimu. Omwana gwe yali alabirira. kati ali mu mbeera ki ani amulabira? Omwana kati simanyi mbeera gy'alimu. Era kati tetumanyi ani amulabya mpozi nga taata alabika yakimanyiiko ekyo. Amannya? Amannya nze Nabukeera Aisha.